nze Namyalo Kalungi Halibut. Nga mzee badde omuntu. Muzei taata wange. Taata wange abadde alwalidde ebbanga ddene nga abadde abeerako okisigeni naye omwaka mulamba abadde Mukama atuyambye nga yavaako nga agenza abeera bulungi naye yagudde ekigwo n'amenyeka eggumba ly'ekisambi lino. Kati yamenyesa eggumba ly'ekisambi ne tumutwala e Naggalama. Twamutute e Naggalama ne bamugamba omuteekamu emisumaali nga omukadde w'emyaka 90 mu mutasobola misumaali. Ne tusalawo ne tumutwala ew'abali baawo. Twamutuusiza ew'abali baawo ne bamukolako n'abeera ng'alyo obulumi nga bukendeddemu. Bwe bwakendeddeemu yagaanye okubeerayo kubanga tayagala kukunkumula susu ng'abantu bakola ki bamulaba. Engeri omusajja gy'abadde omugonjofu ng'agambamu nziseeyo ewange. Kati olwaleero tubadde tuteekateeka kumukomyawo bamuyungirewa ewaka n'atabuka pressure n'etabuka tebamutwala ku kitanda omulaba gy'afiiridde. Badde ava ku kitanda ng'akka wansi kugenda kukola susu kuba ye abadde mukalabakalaba nga tebamukwatako kugenda kukola susu. Batakkiriza kumukwatako kugenda kukola susu era susu we ng'amwetwalirayo eka. Kati yabadde ava ku kitanda amunguluze n'amukuba. Otegeeza abadde akyalina amaanyi ng'akyasobola olumulokokera emirimu gye. Abadde avaayo mu nnyumba n'ajja n'alamusa abagenyi be bonna abazze omulabako n'addayo. Abadde akyalina amaanyi n'okufa afudde era ayogera. Era agamba munzizeeyo ewange sijja kutunuulira bano nga bantunuulira nga nkunkumula susu. Munzizeeyo munjjanjabire ewange. Kati naffe tumugaa tugenda kuzzaayo bakujjanjabire ewaka we baba bakuyungira. Bw'atyo Mukama n'asalawo. Abagenzi okuggyayo omulambo mayiti Mulago bavako basimu bagambe bakyali mu prosesi y'amabaluwa. Kati wavaayo enteekateeka tugenda ziteekateeka nga bonna bamaze okutuuka. Asuubira otuuka wano anti era ebyeddwaliro naawe obimanyi. Tosobola kugamba nti atuuka ssaawa bwe ziti oba bwe ziti. Abasawo we bamuteera netujja okukola ki okukwataganira naye. Tukole enteekateeka. Nze Ssekandi musajja tagererwa nzaalo kandi mutabani wa Ssaalongo John. Muzeeyi yafuna obuzibu. Muzeeyi abadde mukulu naye ng'akyatambula era akyakola emirimu gye ku myaka 92. Yabadde atuukuse okugendako mu kinaabiro n'aserera n'agwa n'amenyeka ebbumba wano ery'omu kisambi. So nsuubira ewavudde obuzibu kuba yakubawo omutwe naye ffe ng'omuzadde tubadde tumwagala nnyo era tukkiriza nti atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde kuffe ng'abaana. Obuvunaanyizibwa bwe abutuukiriza era tumanyi nti omutonzi ajja kumuwa ekisa omusaasire. Kati ebirala tubirekera mutonzi wakati wa Ssaalongo n'omutonzi we olaba nga busonyiwa bw'aba atuukiriza ebyo omutonzi we yamutuma naye ffe ng'abaana tukimanyi nti Ssaalongo atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe wabula newankubadde mu nnaku naye twagala okwebaza omutonzi nti omuntu okumufuna emyaka 92 kiba kikulu. N'olwekyo wakati mu nnaku ate tubeere mu kusanyuka nti omutonzi atuwadde Ssaalongo emyaka 92. Ssaalongo yalese mwana muto atasobola kwerabirira so nga abazadde baleka abaana olwekyo katugende n'omutonzi kyasazeewo kugamba nti kale agende kuba eriyo naaba ekikulu twali agadde ayongere okubeera kuba abadde akyalina amaanyi 92 Ssaalongo abadde akyali akyanywa awulira alaba naye ebintu abikola bulungi si omuntu abadde okukwatirira nti mukagaali nga Ssaalongo asobola okwetwala emmanju Ssaalongo asobola okwenaaza ku myaka 92 so tubadde tukyamweta naye wakati mu mbeera era tetulema kusiima nti omuntu amukuweredde emyaka 92 ng'abamu tebaalaba ku bazadde baabwe awo tuweerawo n'okwebaza kyannaku nti agenze naye ate twebaza omukonzi nti emyaka 92 yamukuwadde ndowooza kyekyo mukamwana akatya taata nze amannya nze batte tone naye nze kyensobola okwogera ku taata wa abadde musajja wa ayagala abaana be ekiteetaagisa taata atwagadde
taata tumwagadde kwegamba mukama kyamusobozesezza otukolera ng'omuzadde akikoze. Ekiganye kikoze eki? Ekiganye kiganye. Naye ffe twebaza bwebaza Katonda kubanga mu kutuuka mu myaka gino nga tubadde tukyalaba ku taata waffe kibadde kya muwendo munene nnyo kubanga bangi batuuka myaka 20, 10, 7, 5 nga talabye ku taata we. Naye ffe twebaza Katonda nti taata waffe tubadde naye okuviira ddala ku ntandikwa paka ku nkomerero. Ate era twebaza Katonda, twebaza Katonda. Tubadde ffe naddala ffe abalenzi tubadde tujja ebiseera ebisinga nga tuzijja si kunyumya na taata kutuwa ku magezi pulaani tutambudde tutya n'akulungamya. Era ekyamazima omulimu agutukozeemu. Okuvaawo kwengera bw'omanyi nti Abaganda baga nti olusala ekyayi luleeta munyeera kusaasaana. Ekyamazima tufunye eddibu ly'amaanyi. Taata waffe okuvaawo tugenda kuba tusulwa ebirowoozo, obuwabuzi, omukwano gwe tubadde naye. Okusooka kitalo nnyo, kitalo ddala okufiirwa omusajja wa Kabaka Ssaalongo John. Ssaalongo John abamumanyi naddala nga ffe abataka ku Nabuti. Walinga toyinza nakubuuza kyalo Nabuti kyawula na linnya lya Ssaalongo John. Bwe wayogeranga ku Nabuti nga buli muntu agamba ebeera Ssaalongo John ye sajja oyo yasomanga ebirango ku radio Uganda nga describinga omuntu n'otya owakataketake ow'amaaso amanene amatu mabalagavu bwegati ennyindo ndaalo ng'oyo ye Ssaalongo John amulabyeko kola nga bw'alanga omuntu nawe wennyini owalirizibwa okutandika okunoonya omuntu afaana bw'atyo gwalanze. Kale n'afuna nnyo ettutumo mu kusoma ebirango n'okugyayo ekitundu kyaffe ekya mukono Nabuti kuba bwe yayogeranga ng'ayogera gy'ava ku kyalo. Era y'omu ku baasooka okubaako n'ennyumba ezinyirira katundu ako. N'ekyo kya nnaku nnyo nti tumufiiriddwa. Ate n'ava ku yava ku radio Uganda n'adda ku ya Kabaka. Y'omu ku baasooka okusoma ebirango era mu ngeri enjawulo ku CBS. Ate bwe yawa amatuka eyo omwana we Nassozi n'adda mu kifo kye kimu omulimu ogwakolwanga kitaawe paka ndowooza ennaku zino ate lwabivuddemu okuyingira mu mbeera endala ey'obukulembeze eb'ebyobufuzi. N'olwekyo Ssaalongo John ng'atuukirwako nnyo abantu b'emukono n'ekyaggwe n'okutwalira awamu ng'atayagala nnyo abantu. N'olwekyo yakola erinnya nga ddala ate nga asoma asaagamu n'asoma ekiraamo n'ogadi ddala bw'atya kisomye bw'atyo n'asoma ekirala n'akisoma mu ngeri. N'ekyo kufiirwa kwa maanyi kitalo nnyo naye twebaza Katonda amutuwadde kubanga abadde yakajaguza emyaka 9. Omuntu okujaguza emyaka 9 tekiba kya muzannyo. Olabira ddala nti Mukama aba amuwadde ekirabo eky'obulamu ate alabiriddwa mumanyi bulungi kuba badde n'abaana abaagala taata era abaagala abakadde baabwe. N'olwekyo tujja musaalirwa naye nga twebaza Katonda olw'ekirabo kya Ssaalongo John. Mpagiribwaga nnyo nga talina watayingira nga waliwo ekizibu wadde omukwano gwonna ng'ayingirawo n'akola omukwano nga bwe tubeera ow'omukwano ne mu buzibu bwonna ng'akolanga omuntu wabeera mu buzibu atufiiriddwa kinene nnyo okuba mu Ssaalongo. Nze mukwano gwe okuva mwaka gw'enkaaga ndi naye twagalanye tukoze naye emirimu agenze mu masomero tusomesezza ffenna akomyewo agenze ku radio Uganda agituddeko aze ku CBS agituddeko n'awalala wagenze wonna nga tuli naye n'omukwano era tubadde tukolagana naye bulungi buli kizibu kyonna ekibaawo antika okukiyingiramu okutuusa ku ssaawa ya leero. So obulamu bwe abadde kyensinga okumujjukirako kyensookeddeko bwe yatandikira okusoma ebirango ku CBS awo we natandikira okumuwulira nga asoma ebirango ku CBS awo ne ku Super FM bwe yava we n'agenda ku Super FM era nagendangayo nnyo okumulambula nga sinaba kusenga mu kitundu kino nga mukwano gwange nnyo ng'omuntu
twabaabiranga ne bamulinda omonge baani abo ne basituwati biteri bonna nga mikwano gyange ababadde mukwano gwaffe nnyo abadde muntu w'abantu nnyo era tufiiriddwa nnyo. Omugenzi kyensinga okubeera nti tugenda mumisingako fe abasinga abadde yafuuka adresi yaffe. Nze naddala bwe najja okwesimbawo abantu nababugambanga nti nva Nabuti ewa Ssaalongo John. Ebyo ebintu ebimu ebyasinga okumpangisa akalulu kange ak'abavubuka mu disitulikiti y'e Mukono yonna mu magombolole 18 bwe baalabanga nze nga nva Nabuti ekyo kyanfuulanga ow'enjawulo ng'era abantu bongerako nti nva Nabuti wa Ssaalongo John. Ate era ne bwe nagenda okampeyiniinga gye yali yadde e Bunankande yantwalanga ng'omwana era nannyamba okweyagalira mu ggombolola eyo ne mu kitundu ekyo era yatunoonyeza akalulu. So ekyo nja kukimujjukirako n'okubeera nti abadde musajja ateegulumiza ebbanga lyonna lyawangadde bwadde yali akola ku CBS naye akeeranga n'alimako n'agenda ataakola. Omusajja ateegulumiza era abadde musajja omuntu ow'omutindo ogwa wansi. Uganda amusanga omusibira mujjamu abasitulaire bamutwala batugamba muganda we yali naye akola bulediyo eyo mutowe agamba ti tata bamututte bamusudde bamutwalidde mukuntu neddiika mulima nawe nali wano nga ndi nakaweebwa sandeegi ne batugamba naye twatya netubeera netutya tuusa waliwo omulamu wange omuna agamba nze Luzira mmanyiiyo nja kugenda nawakeera ekyava muwa sente nagenda e Luzira naye namusangayo neddiika mulimu nga bali eyo nababuuza banange kiki nti batusanga omusujja ne batuteeka mu bubuutu ne batuleeta tugenda okuloweti nga tuli muki nga tuli Luzira nambalayo emyezi 9. Emyezi 9. Kati bwe yavaayo baabagamba nti baali bamusibidde? Tewali musango, tewali kyoba Mukama yamanyi kubanga balabulabi twali wano balina ku kkanisa nga tusaba tuli etusaba nga bajja bagati Ssaalongo John bamutadde amusanga wano tewaliisonga nti balikutte nakino nakiri emirembe egyo gyo bwe gyali bwegityo mu bigambo bye oba nga ali Luzira mwamukyalirako biki yabagamba nnyo nga tebatugaana twagendanga tumulabako bigambo kibi teri kulukalira kantu konna kebera wonna wonna naye twagendanga netumulabako. basirikale bamini be bamujjanga mu situdiyo era munesimanye baba era basirikale tunagamba omuntu wa bulijjo oyinza okujja muno era basirikale Mukama n'asaasira tebamutta ate nga abantu bangi abagendera mu CBS bira bannange. Kati bwe yakomawo teyakugambako nti oba nina kyenayogeddeko abasajja bakusiba batuna musango era ne babatale munediika mulima nsaba kuntambulizako ku mu lugendo lwe katono nnyo bwe yasookera kati kino ngaali yekkayi atula bulungi kakati naama tugenda nnyo maanyi nti akola emirimu naye nga mulamu bwali kwegamba yalwala amawogwe ne bamuwa okisigeni nga bwabetabuka n'ateekako naye abadde tajatawanyizibwa nnyo nga luli naye nga wali nga mugongo naye ekyaleese obuzibu kyekigwo kantolozi yamukutte naaba kati okuzeni yali yamuvaako amubeerako bwatu nga tamubeerako bulijjo nga bwe gyali luli olwasooka mubeerangako mpolampola bwatyo oba mu budde nga obwempewaawo naye nga bwetakyabeera nnyo okusiga mutwalako enaggalama ne balabanga kyabala ne bagamba ti katumutwala eri abayunga babiggayaza bali baawo gye bamututte kati mama taata mukugwa ekigo bagamba omutekamu omusumaali kale abaana bawulidde omusumaali mu bulamu bwe nga bwabadde nga tajja kukisobola baali yeggayaza yamenyese kubalade
badde wano tebateekateekako bajjo tetwaliwo twaliwunza okusabira baana okusomera abasabire neŋŋamba omwana tujja kgenda. Are you a couple, family or group looking for a cool, serene atmosphere at the adequate venue for a day out for the best in entertainment and leisure? Kelly's Travelers Inn is here for you. Kelly's Travelers Inn is located at Kobiri in Nama Sub-County, Mukono District, 3 miles from the heart of Mukono along Mukono-Kayunga Road. Just 17 miles from Meta Golf Club and only 26 miles from Uganda Golf Club in Kampala, Kelly's Travelers Inn offers the best choice for revelers looking for undisturbed peace, quiet and rest. Get the rare opportunity to taste the feel of Uganda's traditional dishes, Orient, European and other delicacies prepared by the best chefs. Our accommodation rates are among the best in town and designed to suit our clients' purse with the prime objective of attraction for a second visit. We accept online bookings for accommodation, specially organized meals conforming to your choice of dishes, parties including birthdays, weddings, get-togethers, graduation and others. Don't hesitate to come and try our history-making hospitality, bed and breakfast, dinner, DSTV and free Wi-Fi, single and twin rooms meeting your preference. Kelly's Travelers Inn has a specially designed format to offer you a hideout in the city sensation and at the same time giving you comfort that ensures privacy away from the hustle and bustle of town.